Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Noordeen ntege once again nkomyewo mu programu yaffe eno gye tukutuusaako ebigenda maaso mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza wamu. Ku mukutu subscribe, share, comment, like. Kebera Noordeen ntege YouTube channel ate okebere ne Megatron Media YouTube channel. Nze Noordeen ntege once again nkutuusaako programu eno. Olunaku olwajjo twabatuusizzaako engeri y'omwana Martha eyafiira mu Baala Kololo. Yafa atya, batuuseewa. Njagala kugamba nti omuntu omulala akwatiddwa. Bugenze okukyanga DJ Spinning akwatiddwa. Okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Naye oluvannyuma lw'eno program bingi bye twayogeddeko. Ekimu ku byo kwabaddeko okubagamba nti taata w'omwana ye Kano ono ate enfunye senga w'omwana omuwala Martha yafudde kitalo nnyo mu Mbarara wano. Baŋŋamba nti ba Luganda ate maama ne taata baali baagira ki. So mukyo kankube kasimu wano tulabe ate bannange. Oli otya nnyabo? Gyendi. Kale naawe gyebaleko. Nkukubiddeko wano oluvannyuma lw'okwagala okufuna omuntu ow'Oluganda ku famire eno ku nsonga z'omwana Martha. Gw'obayita otya? Abantu bano ba cousins bakitaawe ba cousins bange. Taata w'omwana omuwala abeera kazini wo. Maama wange yabaliko Oluganda. Ate maama we yabalinako Oluganda. Ne taata waabwe si baana ne taata. Maama wo ne taata waabwe ne maama wo beerinako Oluganda. Exactly. Nkutegedde. Kati nsooka ondagirire yewa. Kati bw'ova wano Embarara mu tawuni. Ovuze otuuse Embarara. Kwata Ibanda Road. Oba yali wasiye Bushenyi. Kati kwata erigenda e Bushenyi. Otuuka wayita ku mayiro 4. Kwata mayiro 4, tuuka ku mayiro 4. Okwata ku mukono ogwa ddyo. Okutte ku gwa ddyo. Okugenda Ibanda Kazo. Ibanda Kazo. Kakati. Bw'oba akatambulako ka distance era okamayiro ng'emu. Era bayitawo ku 5. Okwatako mu mayiro ng'emu n'otuuka ku 5. N'okwata n'otuuka ku 5. Weewaawo wa Muzeeyi Mulali. Muzeeyi Mulali yali taata. Kati famire yonna kyogera nga bagiyita Mulali. Nga bwe mpulira Muzeeyi Kashaka Embarara. Nti abaana bonna be bakashaka. Exactly. Kaakati ne Muzeeyi Mulali yali taata waabwe. Yali taata w'oyo afande oyo wedda gwe mulaga mu bifaananyi nti ye taata wa Martha. Kano taata wa Martha. Si yamuzaala. Kano si yazaala Martha. Kano yaani ate Kano ayita atya Martha? Kitaawe wa Martha. Oyo Kano mukulu waabwe abasinga bonna. Ntandise okugatta. Ye mutabani wa Muzeeyi Mulali omukulu, ye mwana w'omukulu. Kwegamba ono baaba wa taata wa Martha. Baba wa taata wa Martha. Kano ye first born mu family ya batata wa Martha. Exactly. Era na mukadde ne bw'oba omulaba Muzeeyi. Alabika ali retired Kano. Akyakola. Akyagalimu. Wano Embarara wano. Kati ate ono taata wa Martha yaani ye? Taata wa Martha bamuyita Safe Mulali.
Safe. Safe Murari. Erinnya liwaga erya family. Kati Kano ye yani? Kano bamuyita Sam. Sam Murari. Naye erinnya eddala. Ayina erinnya eddala. Taata ye Safe Murari. Ono ye Sam. Aba Beaver Organic and Natural Health Products bakutuusaako obujjanjabi obwa emmere ng'emmere tugifudde eddagala. Kozesa obujjanjabi emmere ekwetoolodde awo okusobola okwejjanjaba. Beaver Organic basange ku Beaver House, gende Mengo, olaba kooti weeri e Mengo ng'oyambuka ku Bulange ewali kooti awo. Opposite waliwo ekkubo erikyama awo lya Collins. Batundawo n'omwenge omuganda, olengera abakazi abambadde ebintuntu nga batunda omwenge omuganda. Bayiteko bwoti. Like evuga emmotoka oba tambula oba linnya boda n'eryo ekkubo. Ku mukono ogwa ekyengulo ojja kubanga ogenda maaso olabe ekizimbe kiriko Beaver Organic. Gendayo bakujjanjabe endwadde zonna omuli ulcers, gwayetaaga amaanyi omusajja, alina Watts, alina olubuto olulina ebizibuzibu, nkunnyonnyole ki, appetite, ayagala okugejjamu, ng'oli awo omubiri guli awo tegutegerekeka oyagala kugejjamu, bakuwa mmere ne bakuwa obuugi n'obunywa. Alina omwana aganya okutereera obulungi, takula bulungi, ne bamuteekamu omwana ali mu kiraasi atasoma bulungi, emmere ye eboostinga obwongo. Genda ku Beaver Organic and Natural Health Products. Bakugamba basangewo Mengo, bakubireko ku 0752 602 427. Beaver Organic and Natural Health Products. 0752 60. Kano bamuyita Sam. Sam Murari. Naye erinnya eddala. Ayina erinnya eddala. Taata ye Safe Murari. Ono ye Sam Murari. Kano Sam Murari. Taata ye Safe Murari. Safe Murari. Ntandise okutegeera. Otegeera ate ye mutono nnyo. Taata wa Martha badde naye muto nnyo bambi. Ali myaka nga 45 awo kivubuka kito. Ntandise okukiraba kivubuka kito. Ekitegeeza ayinza okuba omwana ifu y'omu ku ba first born. Naye omukyala yali azaalako abakulu oyo. Omukyala ye sikitege. Omukyala naye wa mu famire yaffe ebyo biveeko tojja bisobola biwanvumuko. Ebyabanyankole ebisibijja bitegeera. Nga naye yazaalako. Kati musezi namwe najja n'azaalamu abaana basatu. Ne Save najja n'azaalamu abaana basatu. Ntandise okukufuna. Kati ye mu Save ono omwana abadde first born, second born mu maama oyo. Yamuzaala nga alinga nga mu senior wano. Ani ali mu senior wano? Oyo Save okuzaala oyo masa waako. Senior wano, senior 2. Okay. Namuzaala n'agenda ebweru n'agenda era akanacepa y'emyaka gyenga giijo n'akomawo. N'azaalayo omulala nga bw'atyo nga bw'obimanyi ffe ebyaffe eby'emirimu okuyiriba. Ng'okuliba bikubeera buli omu ensi bw'emuwambazza. N'akomawo eby'Iraka n'abikoowa. N'akomawo najja ono n'akola ebibi eby'okutwala abaana Iraka, bano abasecurity abakuumi. Abatwala abakuumi ebweru w'eggwanga. Iraka n'Afghanistan ne Somalia. Nakati Somalia era ayinayo contract. Okay. Gibadde emirimu gye. Yazimba n'amaka amalungi wano awaka wano we tuli. Ku kyalo teyavaako nnyo. Tukyali mu kamera. Ate kakati ffe wano ewaffe mbalaba. Taata wakuweera ddala n'ettaka na buli kimu guli wadde mulikozesa ky'oyagala kasita totunda.
kyoyagala kyokozesa ettaka lyo kasita tolitunda akasita totunda ffe tetutunda abanyankole tetutunda bintu bw'oba ozimbyewo kalina no problem bw'oba ozimbyewo hoteri teryakubuuza gwe kasita totunda kasita omanya nti kyenkolerako sigenda kutunda ja era oli wano mulumbe era abadde bakola peregesi mbwe ekyekampala waliyo okusaba tekuliyo bonna bali mu kkubo bajja tulinze seezi maama n'omulambo bonna bali mu kkubo deyawonzeyawe n'omulambo maama kati maama ye bamuzaala wa maama wani wamasa baabwe Nyabushozi eyo Nyabushozi kati abadde awangaalira ababadde bakyali bonna ne taata buli omu abadde ali bibye kati omwami bw'ave Iraq akasente buli omu yali alina kanji omukyala alina kanji omwami alina kanji omukyala yali akola kyakanji akajjeewa bombi bagenda Iraq omukyala kagendangayo yali alina bimanerendingi sene ne zijja eziwera manerendingi abakisukamu baakola omwami naye naakola ekisente kino ekiwera baatukano nga bw'omanya ebyamaaso temuyinza kuba misunderstanding zammwe ng'abantu tugenda okuwulira mbu beekya nga baayawukana ate n'omukazi nga mukadde ku muvubuka omukazi yali mukka omwaka ku muvubuka omwaka nga gugenderedde nno omuvubuka ate ng'akyagala ebyamisanyu twegendere mu biduula byaffe ne mukomawo nga bukya ng'otandika mubuuza gy'ava omuvubuka yali akyali muto akyakyakala nakati mudigize bulungi nawulidde ne taata era naye mudigize omwana ate taata okumanya ye mudigize n'akasimbi akagaba ne bwakusinkana waakwokyamu ekyataano oyagala kulya lanki ataano gaago genda akwokyayo abaganda bagamba omuze gufiira ku mugumba kakati ne baawukana ne maama kyenzijukira awo omwami ennyumba n'agimulekera na buli kimu kyonna n'amugamba kasita olina abaana bange naagula ettaka eggoyaza n'azimba ennyumba endala n'asenguka era n'awasa n'embaga awo n'awasa omukazi omulala olinde basagaza kukuza abaana obwagala school fees biki bwebityo fene waffe bwe twawukana n'omuntu terisibya lutalo nga bino ebyamu ebyokwetema ne mugenda ne mu mawulire mwawukana kiwedde oyagala fees nti emeka miliyoni 5 ziizo toyogera olinga ngamba naye wayawukana n'omusajja ani egwe nze si tewayawukana naye wali kaakati kyeŋŋamba olwo baawuka nnyo maama abeera mu maka ge taata abeera mugage bakuzizza baana bakuzizza abaana era abaana bakulu mwana bakulu baana balungi basomye maaso abaludde amaze digiri nga yagala genda kola na masters naye abadde akuba pate maka ne taata mukubi waayo kintu kya mu nnyumba ekyamunju omwana abadde akuba pate oyo naye nga abamawulire bebakulimba mbw afande yazaala omwana oyo afande tazaalanga ku mwana oyo ate afande tanywa na mwenge munnange byaffe egyekiralo mukadde ali awo omwenga gunoonyako mukadde tanywa anywa kyayi n'amuwulira bampe ku tutaawo kati enteekateeka mu kyalo abantu bazze bangi batono waliwo ng'abantu 15,000 abanyankole baweddeyo wedde netrafiki jamu y'emmotoka obwedde efuse wano mu luguudo kiki ennyo ekiri omulambo guno nagulabiddewo nga gwandiba omusava musava ekisooka kyekigufudde omusava ekisooka muzeeyi mulaliye ng'omuntu omukulu muzeeyi saamu muzeeyi kitaabwe
jjajja w'omugenzi jjajja w'omugenzi be baali obanga oba tubayite tutya simanyi saagala kuwa katikiro style muudulo mwankole eyo edda ng'obugabe bukyaliwo style eyo kati olwedde erinnya weeriri kwegamba bannansangwa bankole omuzito wankole abajja olw'ekyo kati jjukira n'omuvubuka muntu wa ssente akoze emikwano egurupu y'abano obwedda bemwogerako baddeeshikananula mugagga oba ontegeera bulungi oyo mubede kati waliyo gurupu ey'abakina deeshi kananula bagamba atikka emmotoka 10 ne zijja kati wabaayo gurupu eya oyo afande wakakonga ye mukulu w'ekika yasigalawo ono afande jemusi afande Sam yes bamuyita Sam Karogo Karogo kati oyo naye n'aba n'abantu be kati jjukira n'omukyala naye abadde n'akasente ke naye n'aba n'abantu be kati jjukira n'ono omuwala naye abadde n'emikwano gye kati olowooza oyinza okubaawo abantu bameka era zijja kugenda okuwera ssaawa nnyo ez'okumakya ng'omuntu benyiga bwenyizi nga bw'ojja leeti olina kwekubya kifaananyi n'obagamba nabaddewo wekubya ekifaananyi n'otambulamu kati enteekateeka eri etyawo kiki enteekateeka njagala kumanya nsiigira ku kifaananyi ekifaananyi ekiri awo ŋŋamba kati embeera eri etyawo mu lumbe ente zigudde obuugi waliwo mata tetunywa buugi mukama wange obuugi mwabutulekera tunywe buugi bwaffe kyoba omanya amata gaweddeyo naye nga sigakugula gava mu faamu ya mugagga oba byemu ku byemugaba eyo omuntu bw'afuna omukolo ojjayo n'ekyansi olulunini bw'ofiirwa buli muntu akumanya agamba enkya titujja kutunda amata gonna bagatwale wa Noordeen buli omu aleetayo ebidomola 2 ewange newavaayo 2 ewange newavaayo nga lita 6 ew'omulala mukwano gwe newavaayo lita 10 bwesyo mpaka olumbe lwe luggwa paka okuziika n'abantu bwe babulirayo ne bama amata kitundu mudduukirira n'amata n'emmere nkalu obufumbi babaawo si bino ebyammwe ebyokugwa mu sefuliya babaawo naye mufumba bubi emmere yammwe tewooma n'akajja ku mikolo ng'eno eyo embalala simanyi kati jangu ku lumbe lwaffe njanti webagala mawulire anti nzija n'emmere yange weba njagala kuwoomerwa ekigendererwa kiri kyokufumba emmere etawooma bamanyira boyiro mwebisiika ebirwaza bafumba bubi banyankole mmwe mulimba tokubye nnyo gwe walinako ku mmere nalyako eyo ku gundi nyina gye nalya saagala kwogera kifo kyo naye yo yali mmere ennungi naye abanyankole emikolo gye ŋŋenzeeko ene bwegatudde ku mulama z'okuzika kwankya wano tulinawo St. James Cathedral naye tulinze abazadde bonna batuuke tulabe oba okusaba kunaagenda ku kyaki oba batandikire ddala ku makya wano kubanga sipiiki ezaffe ziba nnyingi omukolo ogwammwe kwogera tewaba kirala ziiza okutandika ssaawa 4 ne zigwa ssaawa 10 so kati bwe tubiteekamu akajanja k'okusooka okugenda ku kyaki omulambo bayinza okuguzika ssaawa 1 ey'olweggulo ate mmwe mubaziikako 2 ekiro temulina buzibu kaakati tulinde bano batuuke naye tiwali yatuuse taata tannajja taata ali mu kkubo maama ali mu kkubo omufu ali mu kkubo bamma babadde balina omusabira ku kembabazi bamutwale ku kyaki ya wano bagiyita batya Saint something eyene nakasero leero kuba All Saints naye famire ebadde nnenemukko ne Kampala njiwulira All Saints tebatera kusabirayo bano basimanya njo kyawali manda abo tebagendayo akasente weekali kasente kabaddemu mu famire bambi kayitirivu ekyalo emimwa gigamba ki abantu b'oku kitundu
omaye omuntu bw'afa abantu bawanuuza bingi basalira ono omusango boogera kino kiri kati omusango tewali asala musango guli awo engeri famire gyerimu abalokolerokole ate ebimu tebagala byogera ng'omwana nga obwedda byetulaba ku social media tumanyi omwana yabadde anywa drugs biki tebaagala bawulira bibamenya tebagala biwulira era teri ayinza nakyogera abalokole bawuza katonda bwe yakoze eki bwe yasazeewo kakati ffe tulize postmortem kyenayogera kyetugenda okugenda nakyo eyo abantu b'okukyalo eno ebbali abatali balokole abatamivu b'oku kitundu kale tewali mutamivu n'omwempeke wano ekisooka batyawo birimu amagye ntegedde mulimu ku magye mulimu disipulini eno enkake ate leave alone that n'akaalo okwe tuli wano bayinza okutumawo omutamivu abo aboogera ne bakuwa emitwalo 10 n'akubula abaana omuze taata yagujjawa ekintu ye taata we yakiyigirawo ekyokucakala ennyo omuwala taata kuba omwana kimaze okuzuuka okucakala kwa taata ocakala kwa muzeeyi musajja edi mudigize mulungi kyoba omanya mudigize mulungi handsome omanya abasajja abalungi abanyankolo omulungi omunyankolo omulungi height kyekyo otherwise kyekyo kwegamba akasente mu nsawo mwekali kati tolina kyomugamba omwana abadde tanatandika kukola abadde tanatandika ng'anyumirwa bunyumirwa sobayoddani kati ate abadde asobola okusinkana ntege ng'oli mukwano gwe n'akwokyayo 5 kitwalemu awo olw'omwana ate kati omwana bw'asaba yo 5 olwoza bayinza okugamu ate bayinza butagumu ndaba ng'ali mu nnaku namusaasidde dda taata omaze okukola emikolo nalabye ebifaananyi ebitambula bya graduation almost bye byokka omwana amaze okutuuka ewa Semba ennaku y'omuzadde naddala maama abaana be naye balina kuguma ffenna byatuukatuukako dda bagume yafudde ate banazzaaki tona mu nnaku eziwedde awo oyo omulenzi yafiiriddwa mwannyina mulenzi ki era taata yafiiriddwa mwannyina famire tebaako ekigiraba tekiriiyo abanyankoledde bibaayo mwannyina bibaamu blood clot kanti embuuzi enja kukubuulira kuba twamuziika like 1 month back mwannyina yafa baabuwe ng'ate famire eri mu maziga mangi bava mu bizibu badda mu bizibu nga mwezi gumu n'ekitundu nga twakava okuziika wano jjo bambi ne bafi kibi ate kati ndabira ddala nga efamire eri mu maziga kakati bwe bagattagatta oyo kafankuna yenna baguma mbadde bongera kutya badde naye emyaka nga 48 awo nze ate bwe mufa bwe muto famire etandika kutya kutya wano bwe wabeera wano wabaawo amuloze wabaawo nonna n'abanyankole batandika okubaloga osaaga ggwe babaloga naye lwakabadde tukkiririza ffe mu ddogo kyekizibu ekiriwo musajja ali wano bamuyita ali mponya alivaawo yava eyo mbalale ajjanjabya abantu kuno okufa gwe tomanyi bumanya nga munyankole kanywandeke kanywandeke katonda akola kanywandeke kyeyeekole yenna kawuka nga bino ebyekisiru ebyamasa bawoza katonda yasazeewo era neeno yonna tugamba kasonda yatuwa era yajjawo naye famire enjiraba eri mu ntiisa y'amaanyi kati omwana abadde abeera na maama na taata kuba omwana oluusi bwakula biwanvuwa abati engeri bonna gye balina akasente wiiki bwe njagala mbeerako ewa mukadde maama ate ewa mukadde maama bwe nkoowayo ne ŋŋenda ewaddaki tabadde mu mizigo apartment abaana abagagga batera okufuna apartment eyo enajjeera
Naggulu omwana oyo abadde tapangisa Kiwaatule ng'agenze mu balinzirenzi baabwe abo balina za apartments naye tapangisa. kati abadde adda ati ewaka ng'ava maama yakuumye maama ne taata baakuumye bubi waliwo abasaliddemu wano ku musango n'agamba kati omwana ku ssaawa 9 ogwekiro ate kakati wulira jjukira taata takyabeera ne maama kakati maama naye ali awo naye ninja w'e Kampala anoonya ssente mukazi wattu bangaye maama yafudde nga ne maama ali oba yabadde Dubai abadde yatandika okusuubula eyamanerendi ng'ojjukira wano byayonoonekera ne bagamba abesimanyi bateeke ku 10% mala bikoze bitya n'abityamuko ne bitandika okusala ng'olaba tebigira n'abawaana naye mukusooka bwe yabifunamu ssente empitirivu. Okay. Nkutegedde. So oli yabuuziza nti kati abadde 9 bw'avaawo agenda wa maama nga yeebuuza omwana yalazeewa. Ebyo tebabibuuza. Abaana b'abagagga be tebabibeeramu. Akati abaana b'ennaku zino bonna n'owange n'owagundi. I'm going at my friend's sijui abamwira ati birthday. Ebyo wange tebisobolayo tebiribaayo. Nange kiba tebisobola okubaayo wange. Era ne bw'oba ogenze ku birthday essaawa zimanyikiddwa. Birthday y'ekiro oyo nnyini yagikoze ekirungi siggwa muzaala. Ey'emisana osobola okgenda. Naye essaawa 6 muva ku birthday badde etya. Mutaddemu ne maama nga yakoze bubi abato abalenzi abato bakyali baliwo nga 3 kaka tulabe ono yagenda omuzaalamu oyo okutandikira kuyo omumasa nga olwedde ayinayo nga 2 olwedde yayinayo abaana 2 abalala kozi nabo ba mu famire era eyo ono omwami Kwadda lwabazaala omwami Kwadda taata wa Masa Kwadda ate yali taata omukyala yasooka kufumbirwa mukulu wa taata wa Martha. Exactly. Taata wa Martha n'agamba nti nedda nze nkwagala. N'abeera ng'ayitayo mpolampola ndowooza. Baŋŋamba ewammwe eyo mbu kitera okukkirizibwa edda bwe baagambanga lwaki Abanyarwanda ekyo nti bw'ofumbirwa oba wa kika kyonna. Naye ng'oli mukulu w'oyo yazaalamu era obwedde omuwala gulaga bagamba mbu sista w'omukulu bw'oli omwami omukulu muganda w'ono taata wa Martha. Muganda Kwadda yamudda ku mugongo. Kwadda kati batudde awo baabuwe ono yaliwo yaka bali mukubo bajja n'afande bwali wano omulaba atudde eri mu tenti naye beewera okusiba eyatuusizza ekizibu ku mwana waabwe tebannakyogera nakweradde akempeka bakisirikidde naye Baala baaligazza abo boolaba tebasaaga abantu abanyankole muli bakambwe ate akasajja kono kataata mutaako kazibu nnyo kazibu nnyo nno kakambwemu olumbe lwa kirago aliwo taata muto oyo aliwa anti kakati jjukira tumuyita taata muto oba ye taata mukulu taata mukulu afaani wakafu ono kano muzibu nnyo mukambwe nnyo mukambwe mubalagavu amagye teyagagendamu bwereere era gali wano geegiriisa mayitirivu atambula aluma emba bw'atunula eno bw'atunula eri katambula kaluma emba omwo gakaddiridde n'olukungu lulimu ebiwaya kakamba okufa ekitegeeza bajja kwejjayo bokka baŋŋambye nno wootabadde yakasiba bana bakyabasiba n'oyo nanyini bbala Grace ayinza oddugenderamu nanyini bbala Grace ayinza oddugenderamu bagenda kusiba omu ku omu nawulidde mbu n'abantu abatafa kiri kimu
bo bajeefute gye bamusuulawo ekitali ekyalo kyakuggwawo akasajja kazibu nnyo n'okusinga bano bato baako kubanga akakasajja okalaba omusajja lwaki oyita akasajja kantama nakazibadde emmotoka yange ne kajooca yingini ne tukyawagana wakaguza emmotoka kati emmotoka yako yali mu galagi kajja ne kaŋŋama nfa ku mmotoka nyina gye ndaga mpulira owange ono jjukira nze mbawo n'emmotoka zange nga zipaakinzaawo kasuula gimumma nekyo tekiteeka ku social media bajja kumanya nti yenze ekyo kireke ekyo tukireke kuba already mbadde nze sirina bwe nja kitema tukireke ekyo tetukyogerako bwe kiba bwe kityo togenda ku editinga nja ku editinga naye kati bwe kiba tetukyetaagisa tukireke ndikikuwulira kaakati mukambwe muzibu bwe bategendereza ayinza okusiba ebbala n'asiba neriddako musajja nga mukambwe atanyiize okujjako nga bw'omanya ebya famire bino balimu okwerokole olulokole ku busungu obuli ku bbaala byo biveeko baaligadde nkugambye n'abayitawo n'abasirikale nno we baliva ku byoddiggala nawe yayi kololonga ku Kampala hospital eyo bwe wati eyo weriri awo waliwo wenjogeredde erinnya lyange ate limanyiddwa ennyo nnyo mbalala teririimu nnyo ngambire nti nze gundi gwe oyagala odyogera sisobola dyogera anyway kyoba omanya sezi yazaala omwana oyo kano ankuwe ye mukulu wa taata we muzeeyi mulali ye jjajjaawe sengawo oyo omwana alina ne famasi awe enaggulu alina sengawe alina famasi enaggulu maama yaani omumanyi erinnya nesimumanya naawe bamuyita Dayana maama ye Dayana bambi bakazi battu mukazi wattu yalabye yasinga nno okunnomanga maama omanyi bw'oyawukana n'omukyala omukyala nga kati webugambye omukozi ennyo abaana ababafiirako nalabye ebifaananyi bya graduation nga kyekyo otandika okufuna essuubi nti ate kati tulina mu kintu ng'abanyankole omwana agenda kwongera kutwala mikisa gya famire mu maaso kaakati naye bagambye abamu batandise okugamba nti n'abanyankole bakozesa amaanyi mangi ng'abalala tebaggala bifo byabwe olw'omuntu yafudde tebataddewo buyinza bungi abanyankole buli omu alina kukola mu gavumenti ono okusobola okufuna obwenkanya nga bagamba nti bw'otunula essomero lya Muyingo wano naye akubuulira essomero lya Muyingo nga sikutidde kyenjogera nze mbeera nnyo ku social media kuno omwana we yeetuga teryamutta gwe bw'olaba omwana yeetuga kankubuulira dde omutebaamu abaana abasukka 30 omu tasobola kuddira munaamuteeka mu hospital neti amuwanike ng'ensi yonna yeebase era oyo omuvubuka okusinziira nga bwewadde okalaba akaana akalungi ako oyala kugamba dde omukise yonna yonna ali talinaamu omukwano gwe andi kati owulirawo wano muganda wange ebifaananyi bya ddomo biraga omwana ate baabireetanga mbu yalimu yekka era yalimu n'omuntu omu bwe bababuuza abalala bonna ddomo abaana bonna mbu waliwo ekitali kituufu yalinga 17 years kati ng'ekigendero essomero ekirisa omwana we si ssomero
in fact okwogera nti omwana essomero lyamotta issue teba nti ya ssomero wabula okugamba nti twale omwana ayinza okukuba munne n'amuleetera okukola kyokufa nga bwe walabye nti boolaba ebyona omuwala nti ayinza okuva gye yavudde oba bwe yatabuka na boyfriend n'amukuba oluyi n'akona omutwe ku kisenge n'afa ne bagamba ebbaala lya sseki ngera kati bwe tugamba nti ebbaala omwana yafiiridde mu bbaala ebbaala lya mezzo lyasse omwana naye ng'ebbaala terinatta ku mwana naye mu mbeera eriwo olw'okuba yafiiridde mu bbaala ensonga ebeera yaki ya bbaala kati bamala okuva ku ekyo kati n'essomero bwe nkuwa omwana wange ne mmukuwa abeere ku ssomero ebimukwatako byonna essomero liba lyamuyisizza bw'asoma obulungi liba lyamusudde bw'asoma obubi era bw'afa liba lyamukoze eki lyalemererwa omwana n'afa kati emu ku ekizampa eweebwa ku mwana oyo kirowoozebwa yafuna obutakkaanya ne munne bwe basoma naye ng'oli mukuluko ku ye atwala baketi ye baketi zino ez'okunaabiramu ne sandals oli amugamba ate totwala bintu byange nti ogenda kukola ki ng'abaana b'obamanyi ono ali mu senior 3 tugeze ono weesitu oba wanu kati mu kwerwanako mpa ebintu byange amusukumye eri agudde bubi oba ku katanda oba ku seminti essomero limuyoodawo bamutwala mu siikibbe nga tekisoboka bamufulumya essomero bamutwala mu ddwaliro mu mukono omwo bamulanga nti akoze eki afudde kaakati ku lwa imagi y'essomero omuntu ayinza okunoonya bwe tugamba kino ffe tuba tukivuddemu si ssomero si buzibu bwaki bwa ssomero y'ensonga era lwaki social media gy'obuuza ebibuuzo ebyo nti bwe babuuza essomero linnyonnyole teryogera bwe babagamba tulage ku bifaananyi tebabikulaga mu butuufu bwakyo ebyo byonna bw'obibuuza tebabikuwa ate ne taata ne maama babagamba mutulage ku ebikwata ku kufa kw'omwana babagamba tewali tetujja tekisobola anti bwenkugamba nti tomanyi olina okumpa ripooti nga nze kati nga bw'olaba nga bw'oŋŋambye wali ku nsonga y'oli omwana nti okuggyako nga bakutte CCTV footage ne bamuwa Kano naye ajja kusiba ebbaala alikole ki aliteeke wali kaakati n'omuzadde ono singa yalina amaanyi nti essomero lirina omumuwa obulambulukufu bw'enfa yaki toŋŋamba bugambi oyo yeetuze toŋŋamba bugambi oyo ate nga kati olina okulaga yeetuze atya siyinza kusaba bagamba suuka era suuka gye twalaba gye baatulengezaako ate ffe twagiraba baatulaga kifaananyi nga kiri eri ate mu ddoomo ya siiringi naye nga bwe babuuza abaana emboozi eraga baabajjamu mu dormitory ye najja ne bamuteekayo yekka ng'omwana ati nkugambye ayinza okuba yafiira mu ddwaliro kati bw'afiira mu ddwaliro mu kumuzza era nabo bakugamba nti ayina munne yamulaba bagamba nti abaana baamulaba munne yamukola ki eyamulaba kati oli yeebuuza naawe kyogambye nti essomero eddamba
ne litalaba mwana kuba okufa kikambwe mukko okujjako omuntu nga yeewadde butwa ne bamutta mpola mpola n'atalwana naye omuntu bw'aba yeetuze wano obulago bwe bukwatibwa gw'omubiri mu butonde gwerwanako nga gwo mu kwerwanako okola sawundi n'amaanyi n'okira kubanga gw'omubiri gulwana gweoyagala kwetuga naye gwo tegukola ki tegwagala omukka teguviika mu mubiri awo abasinga bwe babalabira era n'enkyuka eba ogiraba nti omuntu ono afudde bw'ati bye bibuuzo ebyo by'olaba nga bingi ate ekirala omuzadde abuuza lwaki bwe mbuuza tebasobola kuŋŋamba ate omulala basobola omubuulira lwaki poliisi bwe bagisaba yazuula biki tebireeta naye kakati jjukira nti nno omwana engeri gye yali mudde omutuse yali ntiisa y'amaanyi abaana bane bali tebasobola butamusumululayo abaana nno okufa si kya bulijjo kati kambeze nyinza n'obutakukwatako kuba mba simanyi kati nze we nabeerera omuto ennyo awo secondary nga nyinza n'obutasula mu ddoomu kati abaana tebasobola mumusumululayo buli omu ate tuli ku ssomero ly'abaana abategeerako abalina exposure ku bintu nti ebimu babimanyi n'obimanya nti banguwa nnyo okumanya kino kitabuse yita wadeni yita master yita metroni yita head boy yita dom prefect bingi waliwo layini y'abantu bangi naye abo bonna bonna tekuli gwe bagamba nti ne bw'obuuza gundi bwe yatuukawo yagamba kino sigamba nti otegedde oba kati kyekyo jampunanga nanyirimi yazidde kuba bw'otunuulira omwana oli famire si ebadde obubi kubanga ndaba ankuwe wano wagambira mbu omwana teyasaba miliyoni 2 kubanga ku akawunti ye already zaaliko kati byonna obyo byonna obigattagatta naye nga nze abazadde bangi bankubidde nga ggwe boŋŋambye ne baŋŋamba amasomero gano galina abaana babbuli ababbulinga bannaabwe omwana oluusi n'abasomesa abamu ayinza okuba omwana bubi oluusi abayizi bennyini naye olw'okuba kimaliriza tekinyiga mwana nga ye kinyiga ssomero nga bwe tukugaye nti mmezo nti ebbaala terina kye yakoze naye olw'okuba yafiiridde mu kasitodeyo towona kubanga nze ndabye abaana bangi nga banywa ebiragalalagala ebyo kati ate tetubalina wano ebutabi kati tubalaba era okuva ku myaka 2 okutuuka ku 3 gwejja ogenda okyaleka ebutabi kakasitooli w'amawulire waliyo abaana abayinza okuba nga bawera 10 myaka egyo myaka 15 ku 25 kakati ebintu ebyo bikosa nnyo omubiri gw'abaana bano naye bo tebamanya ayinza okuba yavayo nga lyamukubye dda ate n'agatamu ki omwenge okitegeera oba ono waffe Martha ono waffe yabinywedde dda najjawo mu bbala naye katika omwenge ng'omuwendule kati ndowooza wano mu kugobereranga bagamba mbu yagenda eri mu kaofiisi munne gye yali ayinza okuba yali awuliramuko nga bubi lwakuba nti kati yafa tayinza kinnyonnyola kwe kutuukawo n'akola kusinga oba ali aze mugamba mpuliramuko bubi kanfune wengalamiramuko kati ninga ate nekyo kisoboka ayinza okugamba nga neewulira bubi namuga tatasobola kukitugamba okitegeera naye nga nze fushuwa kyenkukutegeeza n'oba abaana abalenzi basibye babwereere mu kulabakwo okay
drugs bw'abadde azikozesa nga babadde bagamba zikusiba omwana omutima omulundi tadda nebwaba muntu mukulu ng'ofa bw'otyo ne taaba mwenyininyini nga agadde agusiba ne taaba ayinza okugatta ayi n'akataayi tekasala taaba nga nze simusuubira naye ayinamu taaba alimu nikotiini tayimu naye ne but it's also a drug alimu kimanyi kirimu naye nga bw'ayagala ate olaba omuntu bw'anywa ennyo sigala omutima guzimba kati kankubuuze kyo kiba kikuzimbizza gwoba olaba bw'anywa nnyo sigala omutima guzimba bulungi nnyo nno ama mpulira mawuggwe ebikyandiba kati va ku mawuggwe omutima the heart kakati jjukira bano banywa bino ebitabule manya mpulidde oli abiyita manya batabulamu aspirin manya powder manya you know that kind of nonsense mweri program gye twakoze yasoose enze njiwulidde yonna mpaka ng'eweddeyo omulenzi mwabadde alembera amanya taata wekkano amanya bikoze bitya awo kwe kusindikira mu message mbadde kungambi followinga n'ogaako tuwe ebituufu neyanzizza nja kukubira ombuulire okufa manye okuziika bwe kunaaba kutambudde inshallah kale naye batusaasirire famire gyetusaasirire tulumwa wamu nabo abagumye era kyatugumya tetulina kyakukola abagumye bambi kale abantu bayitirivu wano abantu kati matage nga nsiibula matage gayiika okufa obufi amarwa ate amarwa omwange oluwaddemba naye tebulyawo nti baguyiwaawo oluwaddemba ogulayo akacupako noonyo ne baleeta ne munywerawo nga mu kigulupu nga omanya ebyabalenzi naye nga kikyo kinene nnyo kyayiwa n'oyo akola emmere weeri kyayiwaali kyayi ennyama ate ennyama wangi ennyama walya n'onyula ate enta zijja kuba mpitirivu kuba tusuubira abantu okuwera omutwalo gw'abantu tusuubira abantu okuwera omutwalo tulina balina okubaaga ente eziwera nga nnyo oba ttaano awo kyetaagisa oba nyina ttiimu yange gye mmanyi enkalakasi y'emmere naye muli wala temusobola basibirako ne muweereza ku bantu emmere e Kampala tetubikola tebyasiba na mmere akuwulira ebintu ebitali mwankole wano jeni wuliriza ebintu ebitali ewaffe eno akuwulira ebintu bitasobola kusanga eno ewaffe mwankole okusiba emmere ku lumbe nga bwolaba mu Buganda mbu omuntu bw'afa abantu baleeta ebintu ne batandika okutunda awo ate baleetera ddala zino enva za sitagafulula abantu abo balimba baganda nabo kati zino za sitagafulula sooka oziteeka ebbali nze waliwo gye nagenda okuziikirako mukwano gwange twagenda okugenda okufuluma okuva eri ku mufu nga waliwo ab'emmumbwa waliwo alimponya alivaawa waliwo abaalumonde kati ebyewaffe tusobola bisangayo adi omuntu aba afudde abantu ate baddayo bajja kwetaaga ebintu bino babasembereza obuweereza bayira wala emiteeyo disirumbe hiya kijja kuba kintu kitono nnyo kujjawo omuntu okuziika tali wamu nga wabigere kigenda kuzibuwalira nnyo bano bantambuza mugu tebali nayo tetubasuubira nakuvaawo ojja kululwa ensobi oba ozze mu nsobi teri ntegedde olumbe lusava luno nalulabye dda sisuubira muntu wa kigere
mbungera wagundi kuziika natambula maire namba mbwaze kuziika wano taliiyo kuguno olumba baneyo bwekiri eva ngamba luno lwenyini lutulimu essaawa eno okay abo badde sikananula be bakono b'oyo taata w'omulenzi babedde ntegedde babedde famire y'ababedde kituufu mubayita bate ababedde abagagga kati ababedde tosuubirayo bano babigeremu ng'ojja kusanga wali ng'abuuza simanyi mumba tagirabanga nako abamu ayinza okuba tagirabanga addeshi yali alabyeko ku mumba amanyi nekyefaanana tagimanyi naye abagagga bazibu kasente bwe kali kangi nnyo kyoba omanya nkutadde kankwagalize olumba olulungi okukungubaga obulungi katonda abansaasirire bannange kale tuli bubi nnyo bambi abasaasire agumye abantu kuba buli omu akaaba naye mu kufiirwa wano kati wandisonyiye kano oyo nandikoze eki wandimusonyiye kano kano ye namusonyiwadde era mukwano gwange tukuba n'olwali mukwano gwange nnyo kale emboozi eyo okuva gye twatandikidde nga bwe nkugamba nti ebintu twogera bingi kuno nakuli tukuwa nno kasavu kanyama kati gye tuva owuliddeyo ebyo bya famire biri mu famire mu musaayi enfa y'omwana eri etya ani yamusse eyafudde obuvo n'obudde ensibuko ye yaani omutegedde njagala kusibulira wano kweno nkugambe nti osule bulungi naye bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products bakutuusaako obujjanjabi obwa emmere ng'emmere tugifudde eddagala kozesa obujjanjabi emmere ekwetoolodde awo okusobola okwejjanjaba Biva Organic basange ku Biva House gende Mengo olaba kooti weeri emengo ng'oyambuka ku Bulange ewali kooti awo opposite waliwo ekkubo erikyama awo lya Colansi batundawo n'omwenge omuganda olengera abakazi abambadde ebintuntu nga batunda omwenge omuganda bayiteko bwoti like evuga emmotoka oba tambula oba linnya booda neryo ekkubo ku mukono ogwa ekyengulo ojja kubanga ogenda maaso olabe ekizimbe kiriko Biva Organic gendayo bakujjanjabe endwadde zonna omuli ulcers gwayetaaga amaanyi omusajja alina wats alina olubuto olulina ebizibuzibu nkunyonnyole ki appetite ayagala okugejjamu ng'oli awo omubiri guli awo tegutegereka oyagala kugejjamu bakuwa mmere ne bakuwa obuugi n'obunywa alina omwana aganye okutereera obulungi takula bulungi ne bamuteekamu omwana ali mu kiraasi atasoma bulungi emmere ye ebustinga obwongo genda ku Biva Organic and Natural Health Products bakugamba basangewo Mengo bakubireko ku 0752 602 427 Biva Organic and Natural Health Products 0752 602 427 kamba sibulire wano tukwatagana olundi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba